katono okanyumira emitala wa mugga. Munnange Ssemakadde essaawa eno nga ye President wa Uganda Law Society, muganda wange atandise okuluma ng'era bwe kyamusuubirwamu nti ono agenda kuba muzibu nnyo okusinziira munnange ku biki bye yayanjula mu manifesto ye mu ngeri munnange ey'okugogola essiga eddamuzi. Attorney General tukimanyi bulungi nnyo nti ono tebalima kambogo ne President Ssemakadde wa Uganda Law Society, era teyamwagira kubanga ne Ssemakadde naye kennyini nga amulinako okwemulugunya kungi nnyo. Kati olweyo lwa Ssemakadde munnange lwakutte bwe lutyo luwanuddeyo Attorney General, lumuwanuddeyo, era munnange takyatuula ku kanso eya Uganda Law Society, takyagituula ku kanso eyo eya Uganda Law Society kanso. Ensonga nno za buli bwanguzi, ensonga ezimuwanusizaayo waggulu za buli bwanguzi, titujja kutuula na muli bwanguzi deeri. Abanajjadda Investments beekwate era kubira ku mukulu Kizza Shafik wali nnyo okubeera nga awuliriza kikyoyagala okubeera nga okola Uganda mu ssente zo, oyagala kugula nnyumba ewedde oba kuzimba nnyumba ku levo zonna, ebizimbe byonna babizimba. Era gwe muganda wange ali eyo nga oyagala kugoba ku nsonga za kyapa abanajjadda Investments weebali, oyagala okumanya ku kyapa ky'ogenda okubeera ng'ogulako, anti abafere bajja kukufera. Ekyapa bakuwe ekifu, ogenda okumaliriza okugula nga muganda wange bannannyini ttaka bajja era nga biri baabisangulayo dda mu Land Board, baabijjayo dda, ogenda otuukayo nga wo teri abimanyi. Kati munnange oba olina ettaka lyo liri eyo oyagala ddikolako enkulaakulana, era omukulu Kizza Shafik owa Najjadda Investments waali nnyo. Enamba ze ziri awo. Munnange Oktoba 14, 2024 Uganda Law Society bwe bati munnange baakoze kye bayita okusalawo. Njagala okubuulira nti waliwo abantu abatawoneka, naye kati omuntu nga Attorney General Kiryowa Kiwanuka okumusiguukulula ku kanso eya Uganda Law Society kanso, okukimusiguukululako gwe tulowooza nti kyangu nnyo. Kale nga bwe nkugenda nti kambi katono okanyumira mitala wa mugga, bw'atyo President wa Uganda Law Society Ssemakadde, era nga Attorney General Kiryowa Kiwanuka si ye yekka, wabula ne Solicitor General bonna bakwatiddwa ku nkoona. Kakati bannange bino byonna bugambe biri wansi wa buli bwanguzi, wamu n'okukwasaganya emirimu galibe nga lye okusinziira munnange ku legal profession. Kale munnange nga biwumiddwamu omutwe bwe tumanyi obulungi munnayuganda era President wa Uganda Law Society era nga mulwanirizi wa ddembe lya buntu Lawyer Isaac Ssemakadde, muganda wange kitegeeza nti Uganda Law Society kati eyolekedde muganda wange okuddamu okwezza obujja olwo eddemu efune obwesige oba confidence mu bannayuganda, kutwaliza wamu yonna justice system eya Uganda. Bannayuganda munnange baali bagijjamu dda obwesige, wano omwavu tasinga musango n'ebintu ebirala byonna, ogenda otutuukayo nga embeera yonna yatabuka, abantu mitima gyabava mu bifuba gyadda mu nsawo. Kale bwetyo Uganda Law Society ne babeera nga bawadde ensonga eziwererako ddala okubeera nti bakutte Kiwanuka ku nkoona, era nga ensonga enkulu kwe kubeera nga nabo bennyini beebuuza ddala omulimu gwe mu kanso ki. Bano nno bagamba nti Attorney General okubeera ku kanso bino munnange birabika byali bikola nnyo eyo mu bufuzi bw'amatwale, era essaawa eno ku mulembe guno omupya ogwa .com tebikyakola mu legal governance, era nga Uganda Law Society bwe batyo
basuubira okuba era bamalirivu okubeera nti bagenda kuba kino bakikyalenjinga mu kkooti kubanga bagamba nti Attorney General okubeera ku Law Society Council oba oliawo kirina engeri gizingamyamu emirimu n'obwerufu era bwetyo Law Society Council tebeera independent aba key legal officers ngabo okubeera nga munnange bagifumbekeddemu era bwe batyo nga bainfluencinga buli kigenda mu maaso ne decision making. Ensonga endala ze bamwemulugunyaako bagamba nti Attorney General ono Kiwanuka munnange bakinoonyerezaako ne bakizuula nti ono mu kumenya amateeka mu kumenya constitution akwata kisooka nga bagamba nti nga ayita mu mirimu gye private legal work eyo munnange gy'ayita okubeera nga akozesa influencing ey'obwa Attorney General ate okubeera nga munnange bw'atyo amenya constitution era amateeka tagagoberera. Bagamba nti ono era alinamu financial misconduct, alimu okubulankanya omusimbi wamu n'okubeera nga enguzi agiwoomerwa nnyo era nga bino munnange biri mu kuyirira ttaka oba land compensation cases ez'okuyirira abantu ku ttaka sente ezibalirirwa mu buwumbi 28 n'obukadde 8 muganda wange okusinza ku kunoonyereza kigambibwa nti omukulu ono ezo zonna tasobola kunnyonnyola nti zaalaga wano oba wali kuliko kuyitaba mugamba ki biliyoni mmeka obwo bwokka butono nnyo. Kakati bagamba nti ono bwe batyo bamuvunaana n'okumisleadinga oba okuwudiisa oba okuwubisa cabinet ku nsonga ezikwatagana munnange ku bwetwaze bw'essiga eddamuzi era bagamba nti ono Kiwanuka atuuka n'okubeera nti ayingirira judicial appointments okulonda katukize abalamuzi n'abalala ababali wansi. Kiwanuka ono muganda wange ebyo byonna abadde abirinamu omukono kwegamba nga abiyingirira. Ekyo muganda wange ne kibeera nti kireetedde abantu okujja obwesige mu ssiga eddamuzi. Aba Uganda Law Society batubuulira lwaki Attorney General Kiwanuka bamugobye ku Uganda Law Society Council. Lwaki bamugobye ku Uganda Law Society Council? Bano era bagamba nti Kiwanuka ono yatuuka n'okuteekawo ensimbi omuntu z'alina okubeera nga asasula oba ze bamuggyako okubeera nga accessinga oba amanya ng'ayita mu nkola eya digital okubeera nga munnange amanya amateeka singa abaako kyayagala okumanya amateeka ge Uganda era nga munnange bino byonna bibaddeyo ku mulembe gwa Kiwanuka era nga Uganda Law Society kino bakirabanga omuziziko eri obwenkanya naddala munnange eri abantu abawansi ba ordinary citizens. Era bano batuuse n'okubeera nga baleetayo ensonga ez'okulinnyirira eddembe ly'obuntu nga bagamba nti Kiwanuka ono awagira ebikolwa oba yawagira ebikolwa eby'okutulugunya era n'atuuka n'okubeera nti no awagira amagye okubeera nga gawozesa oba kkooti y'amagye okubeera nga ewozesa abantu abawansi ba civilians abatali b'amagye ng'ate kino munnange akimanyi bulungi nnyo kikontana n'amateeka g'ensi yonna. Uganda nayo ge yateekako omukono okubeera nti erina okubeera nga etambulira wansi waago. Kale munnange
saagala ate onfune bubi newankubadde kugambye nti ono bamugobye ku kanso. Uganda Law Society Council gye bamugobyeko nga bo aba Uganda Law Society, era nga bwe batyo bakulembeddwamu pulezidenti waabwe Isaac Ssemakadde. Naye Kiwanuka still akyali member mu Uganda Law Society newankubadde nga munange takyali recognized nga akulira council. Kale munange Uganda Law Society okola kino kirabiddwa nga ekkubo lye bakutte era kaweefube gwe balimu okubeera nti nno bamalirivu nnyo okubeera nga basafeguardinga independence eya legal profession wamu n'okubeera nti buli kimu ekikolebwa tekigenda kulekebwa bulekebwawo ewatali accountability. Naddala muganda wange mu legal system ey'eggwanga